السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المتقين، شرح الله صدره فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، مكتاب النكاح ngai mukimanyi bulungi nti eddiini yaffe ey'obusiraamu yani mu nsonga z'obufumbo ejje tukoonera ku nsonga emu ku emu. Mu kitaabu nikah, mu kitabo ky'ebyokuwasa, mulimu kye bayita alqasmu wannushuz. Alqasmu kwe kutemeratemera abakyala ennaku zaabwe ku muntu alina abakyala abasukka mu omu. Wannushuz ate kye bayita nushuz kwe kubanga omufunye omukyala atandise okubanga yeewaggula, atandise ova ku mbeera emanyikiddwa omukyala gy'alina okweyisaamu eri bbaawe. Obusiraamu bugamba ki ku nsonga ezo? Nga tukimanyi mu kitabo kyaffe ekya Zubad kye tujja nga tukoonako nga tujjamu twesomesa, tulinamu omulyango ogwo. Yaqulu al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala, agamba Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala, wa bayna zawjatin qasmun hutima walau maridatan wa ratqan innama لغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر. agamba nti Allahu tabaraka wa ta'ala mu ddiini yaffe ey'obusiraamu yatuteerawo nti omusajja singa abeera n'abakyala babiri oba basatu oba bana alina okubanga abaawulizaamu ennaku zaabwe. Ekyo kyatteeka ku musajja yenna, yani singa omuntu takola kintu ekyo abeera muki aba mulyaza amaanya. Yatuuka naga nti walau maridatan, ne wabanga omukyala omu kubo nanyini lunaku, tugeze olina abakyala babiri noga nti ero ngenda gende wa mamagundi, enkya ngende wa mamagundi. Singa bukya ku makya nga nanyini lunaku olwo mulwadde, olina otuukiriza ogendeyo ne wabanga ali mu haidhi, ne wabanga ali mu nifaasi, olina otuukiriza. Yani olina ogendayo n'obeerayo akaseera ke, then n'ogende w'omulala. Bwe bayita obwenkanya mu busiraamu. Allahu tabaraka wa ta'ala bw'atukutira okubanga tukola. N'agamba walau maridatan, ne wabanga mulwadde nga alina obulwadde obusobola okuwona, waratqan obanga alina ekirwadde. Abakyala abamu Allahu tabaraka wa ta'ala terobagezesa nabanga yani alina obagumba oba ennyama nga tekukiriza kubanga okola ki omuyingira, yani obulwadde obutawonanga obwo. Ne wabanga bulina naye nga wakkiriza omutwala, olina okubanga okkiriza ogende owuwe singa olunaku lutuuka. N'agamba innama lighairi maqsumin laha yughtafaru dukhuluhu fi llayli haythu dararu. Wabula Allahu tabaraka wa ta'ala mu bulungi bw'eddiini yaffe yabanga akkiriza omusajja okubanga agenda ew'omukyala ng'omukyala osi enanyini lunaku, n'agenda n'abeerayo naye ng'ekimubeezaayo ki? Ekimubeezaayo either omukyala oyo mulwadde, ng'obulwadde bw'alina bukakatawo kubanga ojja omulambula olabe embeera ye. Yani oyingire ewuwe obudde obw'ekiro n'obeerayo oba paka ssaawa nga 4 n'olaba embeera gy'alimu, then n'olyoka ogende wananyini lunaku olwo. Kikirizibwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Wa fi nnahaari inda hajatin da'at, n'emisana yani omusajja singa owasazewo nti ngenda sula wa hajati gundi, singa kisangibwa nga hajati gundi atalina nnyini lunaku mulwadde, ng'ate wasazewo nti ogenda sula wa hajati gundi osiibe nayo, kikirizibwa ogenda ewa atalina nnyini lunaku obudde bw'emisana n'obw'ekiro n'omulambuula ebbanga lyamalanga muki ng'alina obuzibu, ka an yaudaha idha ma maridat, ng'okumulambula aba akoze eki alwadde. Kitegeeza eddiini yaffe ey'obusiraamu ekyo yakiteekawo nga kirimu hattam, yani kikalata ku musajja alina abakyala abasukka mu omu okubanga abaawuliza ennaku bwewa obwenkanya mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Wabula kikkirizibwa ogenda w'omukyala omulala talina nnyini lunaku singa bamulwadde n'omulambula naye tosulayo, olina ogenda osule wa nannyini ki lunaku. N'agamba atya wa innama biqur'atin yusafiru, wabula singa kisangibwa nga mu mbeerayo olina ogenda oyagala tambula, mathalan olina olugendo lwa hijja, olugendo lwa kusuubula, okola otya oba oyagala tambulako na mukyalo omu kubo? Wa innama biqur'atin yusafiru, awo okuba akalulu otya? Yani osobola okukwata olupapula nga buna n'obuyuzaamu n'owandikako namba emu 2 3 4 n'ogamba omuntu alwo namba emu gwe nkola ki
gwe ngenda naye wayabtadi bibadihinna alhadiru ate bwokomawo awo kikkakatako kubanga olonda omukyalo omu gwotandika naye then nolokogabira ki nolokojja ngaotambula mu omukuomu paka ebakola ki webaggwayo mu kaseera kekamu mu mulyango gwennyini ogwo mwetukondera ku nnaku omusajja zaawa omukyala yenna singa bamuwasizza. Tulina abakyala ba mirundi ebiri. Tulina gwe bayita albikira ye mukyala nga badde tafumbirwangako, ne tubana gwe bayita thayib. Athayibu yani ye mukyala yafumbirwako ng'olwedde ensonga z'obufumbo badde yaziyingirako. Agamba Imaamu nti walbikiru takhtassu bisab'in awwala wa thayibun thalathatun ala alwila. Agamba nti omukyala singa aba yafumbirwako atafumbirwangako omuwe ennaku 7 nga towumuddeemu, yani singa omaze omuwasa obeera mu maka ge ennaku 7 nga towumuddeemu. Wa thayibun wabula singa omukyalo yafumbirwako oyo eddiini yaffe ey'obusiraamu yamuwa ennaku 3 ala alwila. Ennaku ezo zonna kwoli ow'omusanvu n'ow'essatu zirina okuba nga zikola ki nga zeddiŋŋana, yani omuwe ennaku 7 nga zeddiŋŋana nga tova waka. Ate oli omulala singa aba yafumbirwako ennaku 3 nga zamuddiringanwa nga tokola ki toyosaamu. Then ekyo bayita babul qasmi, gwe mulyango gw'okwawulayawula mu nnaku singa oba olina abakyala bangi. Amma nushuz oba tugenda ku mulyango gw'omukyalo okubanga yeewaggula omusajja amaze omuwasa abadde alina empisa nnungi naye ekyo natandika okuba n'empisa embi. Tandisa okukola ebintu omusajja amugamba emmere, amugamba genda ogyefumbire, amugamba kola bwoti, agamba nze nvaako tontawaanya, yani atandisa okulaga obuyisa obubi. Agamba nti wa min amarati nushuzi lahadha min zawjatin qawlan wa fi'lan wa'adha waliyahjuran haythu nushuza haqqaqa wa yasqutu alqasmu laha wannafaqa. Agamba singa omukyala atandika okulaga obuyisa obubi, awo obusiraamu bwakuwa procedures zoyitamu okolagana naye. Procedures ki? Singa oba omulabyemu obuyisa obwo ngolaba teyajja nabwo atandisa okulaga empisa embi, omugamba tofuluma mu nju yange afuluma n'agenda, omugamba tokyaza muntu mu maka gange gundi amukyaza bukyaza tafaayo. Awo ekisookera ddala kyeki qawlan wa fi'lan wa'adha, omubuulirira n'omulaga n'ebikolwa n'ebigambo n'omugamba munnaye n'osigala ng'omubuulirira singa agaana okubuulirirwa nabanga tawulidde kubuulirirwa. Awo waliyahjuran haythu nushuza haqqaqa, awo omusenguke, yani omusenguka either lodda mu ddiro n'omuleka mu kisenge n'abeera eyo okutuusa bwalongoosa empisa ze, oba n'okwata ennaku ze n'ozigabira abakyala abalala okutuusa bwe yeetereeza n'olyoka okola ki n'olyoka odda ewuwe. Agamba atya haythu nushuza haqqaqa, ekyo omala kakasa nti akoze eki yeefudde ekizibu tawulira, yani yeefula ntawulira. Singa aba alemeddeko nga tawuliriza awo okola bwotyo. Agamba fa in asarrat, wabula singa omukyala agaana, omusenguse owadde abakyala balinaku ze olekedde ebyetaago byo bikendeezezzaako, ebyetaago byobadde omuwa obikendeezezzaako, aganye okuwuliriza, awo agamba nti jaaza darbun in naja. Awo mu busiraamu kikkirizibwa okubanga omukubamuko, naye okukuba kw'omukuba kulina okubanga kugasa, yani singa olaba nti okukuba kumugasa, waba omuntu nga wamukuba ate yonooneka bwonoonesi, obanga wamukuba ate n'agenda kufunyiza ebikonda kube, obanga wamukuba tagenda funa mukuba okujjako kukyamira ddala, awo obusiraamu bugamba tomukuba. Wabula singa olaba nga omukuba kyekigasa olina omukuba, naye omukuba otya? Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatugamba kukubisa lugoye, yani kangamu, almuhimu kangamu, si mukuba nga olinga akuba n'okwata ebikonde n'ozinga n'okuba nga olinga akuba ekiki, ng'olinga akuba ekitali muntu, olinga akuba ente. Naye okubawa min ghairi wajihin, olina okukuba nga tokuba mu kyenyi kye. Singa okuba ekyenyi kye n'okikosa, agamba nti ma'a dhamani ma waqa, awo obusiraamu bukusaako omusolo. Musolo ki? Osasulira ekyenyi ky'okosezza eky'omukyalo oyo singa oba omukubye mu kyenyi kye, omukubye mu passport ye, obusiraamu bukola ki? Bukugamba awo osasula, yani osasula omutango ogw'okubanga omukosezza, bakutwala ewa qadhi. Qadhi n'agamba lwaki bakubye omukyala n'afuna ekizigiro, ti ate nawadde n'obusungu bungi biki nga bagamba kola ki? Sasula. Lidhalika gegamba amateeka gaffe ag'obusiraamu ku nsonga ezo ebbiri
barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.